finally Jayden akubye ku matu. Yes, bwe video bwasookera ddala nga yakagenda mu ddwaliro naye ekifaananyi bwe bimuli mu kulaba ku screen bw'atyo bwafaanana olunaku olwaleero. Ono Jayden abadde amalidde ddala ebbanga ng'ali mu kkoma. Yes, ng'ali mu kkoma kikuddiremu amagezi gazze nga takyamanyi biki biri ku nsi. Naye finally yamaze n'akubakuba ku matu. Amawulire agavaayo galaga nga gassanyu okubeera nti yamaze n'akubakubako ku matu okubeera nti era ssaawa zino eno asobola otegeera ebiri ku nsi nti n'obuvidiyo obwo bagenza oburekodinga ng'ategeerera ddala bulungi nnyo. Mu obuvidiyo ng'akakali kako ka AI ng'ali mu kaaba tokafaako nnyo, just yagadde kubaleetera kifaananyi olabe embeera nga mwali. Omanyi abantu AI we yajja ne batandika okubeera nga bagikozesa ebintu eby'enjawulo, basobola okukozesa ekifaananyi kyo no bakulaga nti wabadde okaaba ne bakulaga nti wabadde okubona olina nga si we kiri. Naye njagadde just kubawa ku updates eza Jayden oluvannyuma lw'okuddusibwa mu ddwaliro ng'alina obulwadde obwa sickle cells n'era ng'alina okubeera ng'akyusibwa bu bone marrows oba obusomyo obutambuza joint z'amagumba bwe bwafunako obuzibu. Yes, bwe balina okubeera nga bakolako ki transfer, so balina omugyamu obwo obulimu obukaddiye bamuteekemu obulala. Omuntu nga tolwalanga ku ndwadde ezimu oyinza n'olowooza teziriyo. Baira kamba bunyumizeeyo n'akaboozi mukwano gwange omu. Omanyi ekintu obeera okirina amazima ga Katonda kiba tekikola makulu, kimala kuvaako ne kikola amakulu. Obadde okimanyi nti waliyo abantu abagula amaziga nga omuntu buli mwezi bamukuba empiso y'amaziga nga gwe wennyini ali mu kulaba story eno w'otemya wooti olaba nga eriiso lyo limuvinga smoothly n'otemya n'olizen olw'ensonga mulimu ago amaziga agalitambuza amazizza ag'amaziga agalitambuza nsobola okubeera smooth. Naye waliwo abantu abatalina mazzi ago agali smooth agatambuza eriiso lisobole okubeera nga lyetooloola bulungi nga balina mukuba bukuba empiso nga n'okukaaba tasobola kutonyiza zziga babeera tebalina mukuba mpiso kubanga ago amazzi tegalimu. Ne wabanga ali mbulumya atya ne wakuba omulanga gutya ng'ezziga terisobola kuvaayo nga balina mukuba bukubi mpiso ereetaaga amazzi eriiso lisobole okutambula obulungi era nga babeera tebalina mukuba obeera ng'akalabuka gwe just imagine endwadde ezimu Mukama Katonda azitutaasa.